Omusinga w'Erwenzululu amaze ebbanga ng'ali wabweru w'eggwanga gye yagenda okufuna obujjanjabi. Ono akomyewo okwaboobwe okulamula abantu be era yaniriziddwa abantu be wakati mu mbuutu nga bano bamulindidde mu tawuni kanso y'e Lwimi nga bamuwerekedde okutuuka mu tawuni kanso y'e Kasese. Bw'abadde ayogerako eri abantu be, Omusinga Charles Wesley Mumbere yeebaziza gavumenti ya Uganda olw'okumubeererawo n'emuwa obujjanjabi mu ggwanga lya ttaka gy'abadde. His Excellency President General Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda, members of State House, n'abantu bakulu mu gavumenti, n'abandi officials mu Maanyi, nga my President General who is the kind of governor, habulangirende bakamwera okunzulu Yagenda yiya ono asabye abantu okubeera obumu mu kiseera kino ng'ebyobufuzi byawedde. Omubaka omulonde owa Bukonzo East Ludde Mande ategeezezza nti abantu bonna basanyufu olw'okudda kw'Omusinga mu kitundu ky'abakulembere. We want to appreciate the government, most importantly His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for having sponsored the medical trip of our king, where he attained medical attention from Turkey. For being there with us in the recent concluded elections, which took place free. We were supported and what is not wisdom. Omulembera wa Lwenzululu kule batalizaala ategeezezza nti Omusinga waabwe kati ali mu mbeera nnungi era agenda kukulembera bulungi abantu be. People generally are very excited about His Majesty coming, about His Majesty being here, and they feel he cannot just go to the palace but go and greet them. That is the day we are celebrating today, and he has been away for about 9 months. Bano era basanyufu nti kati Omusinga asobola okufuluma eggwanga oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga gavumenti emusibye. Paul Bakabulindi ne Robert Kule, BBS Terefayina, Gambuuze.